omutegesi w'ebivvulu mu South Africa. Yes, South Africa egamba ki? South Africa si nnungi azisaki okimanyi ebirwadde bituluma. COVID kyatukoze tekibadde kirungi nakati. Tuseerero ku makya. Ngoze bukubirire kiki? Ya nina omusango, tulina omusango mu kooti manja ka miliyoni. Ya kati nzize musango wa Thursday 17th. Okosencha. Tulina okubeera wali ku High Court near Fairway Hotel that side. Ku twe. Mubanja sente mmeka musango gwatandika ddi lwaki saawa ki? Omusango nalanga ka miliyoni 2015 ninanga ebivvulu bina nembiranga it was October ka miliyoni natajja 2015 nenziramu ninanga 2016 era ka miliyoni natajja nembasaba banzirize sente zange zinabawanga deposit bazinzirize miliyoni 15 walabadde ku deposit ku bivvulu bina miliyoni 15 nangamba ne banga abajja zinziriza okuva 2016 paka na tebansasula na keeping ngamba kubira nga banga tujja kuwa okyavamu nga tebakyakwata na simu zange kati 2018 January nenzija wana Uganda nendaba Lord Mayor kuba ye lawyer wange Lukwago Elias yesimbe kuba mayor oyo ye mayor kati yesimbe ne kamiliyoni yamwesimbyeko sikyo yes kakati nembanga ki ye lawyer wange siite yakatandika kati ye lawyer wange era yatereka buli kimu ebyange ebintu byange byonna yabinterekera kati nenja ne munnyonnyola munangamba soko bawe chance damo soko bakubire yogera nabo bakubulye eddiru bakuwa sente bwe nakuba amasimu nga tebakwata nangamba kitegeeza baba bakulyaza amaanyi then bagule kochi omusango etu openinga ki case mu 2018 January kati mbadde nga nzijanga mu kooti kitegeera eno si yegenda okusooka no wakaje mirundi emeka mu kooti guno gwakuna nga Westland of South Africa notice yes bankubira essimu ne bangamba bakuwadde date ate bakwetaaga nga nina okubaawo lwaki obadde nga buli wojja tojja mu mawulire mbadde sijja mu mawulire munamwe mbadde temunnoonya naye kati mwakiwulidde ne munnoonya si bwe kiri yes naye anti mbadde nnyo sanga nnyo mawulire ebiseera ebisinga nze siri muntu wa mawulire naye kati nabadde ndi awo nga gwonkubira nali ndi awo aba radio simba nga bankubira lwakimanyaako ne batandika okukola ki okunkubira yes yensonga lwaki ndabise olwaleero yes ogambye omubanja deposit yekka kwezo no kamiliyoni okujja South nga tonnaba kubaako kyokola olina okumusindikira hotel reservation olina omufunira visa olina okugula tiketi ezibatwala ne wali wonna tukozesa ki nnyonyi tetulina ebivvulu bina buli we tulaga tuba tukozesa nnyonyi ezo zonna tiketi oba olina okumala ozimusindikira ka miliyoni olina okusasula hotel wabasuze olina okusasula venues advertising kati jukira nakikola emirundi ebiri 2015 ne 2016 kitegeera anti 2015 tebajja eri tebiriko bweba tebazze eyo date ebewedde kuba nawo date obabeera bagirizavi nga yo bw'oba togikoleddemu tebibakwatako kati era bwoddamu n'olanga era oba olina okusasula era nenziramu nensasula emirundi ki ena ebivvulu bina nga bonoga nti nanze kati anti eri ensi nene sinza gigezako eno nsi nategeka Durban nentegeka Pretoria nentegeka Cape Town nentegeka ne East London sente ziba nnyingi ezigenda mu bivvulu mukwano sente ziba nnyingi kamiliyoni ajja na business class baali bajja abantu 3 kati ezo oba wazisasula kati jukira eri mba ne ttiimu yange nange gyenkola nayo mu tiketi z'oba ogenda zemulina okukola kubanga nze mbeera mu Pretoria ate ebivvulu bye mba naze mba sijembeera eziba province ndala buli kimu era nga nabo bwe mbakolera ne ttiimu yange bwe ngikolera kuba sibeera muntu omu yes more than 200 millions yes more than 200 Ugandan shillings yes omuntu agenda kwebuuza lwaki omusango ogutuusizza kati nga yeesimbye ku Lord Mayor ate nga yeroyawo
omusango sigutusizza sikutuka nali wakubeera wano nga 19 omusango koti yali yakutula 19 May okitegeera waliwo covid-19 buli wamu wali lockdown zaaliyo era omusango tegwasobola kola ki kubeerayo kati nange nali ndi awo nga bankubira nga banga omusango gwammwe date yamwe yanga 17 sinze nabitukisiza era tebirimu byabufuzi nze siri munabyabufuzi by the way tekirimu wadde bufuzi we buyingiriramu kubanga miliyoni sente nazimwa 2015 okitegeera era nzize nzijanga mu kooti guno sigwe mulungi ogusoosa okujja okitegeera nti oba gwensoosa okujja mu Uganda nti kooti tebiri mu byabufuzi naye kati tosaagana abantu kwogera okitegeera omuntu alina okwogera ekyo kyawulira ku mutima gwe toyinza muganda naye ngaekituufu ye kiri wakati wange ne kamiliyoni akimanyi nti si byabufuzi temulimu muntu ampika ate nti sirwa kuba nti oba Lord Mayor ye lawyer wange oli lawyer wange from ndowooza 2014 lwe natandika okubeera lawyer wange musasulanga lawyer wange oba okitegeera kati era nali siyinza kuhayalinga mulala ate saamanyako nti kamiliyoni alijja yeesimbewo ku bwa Lord Mayor pozi nga ye yazza okukola revenge bwe kiba bwe kityo kitegeeza ye aba yakoze ki ye yazza okukola revenge ku mulodi okitegeera naye ng'ate simanyi oba bwe kiri simanyi saagala kusala bigambo alabika naye eyo endowooza ye era akimanyi bulungi sirina revenge gye nkola ku ye nti oba tubitadde mu byabufuzi no kuba singa ate ye yankiriyalinga nandibadde situdde wano olwaleero kitegeera omuntu bw'omanya nti olina kyogenda okukola ekintu kya future mu maaso olina okkiriyalinga erinnya lyo okitegeera singa yankiriyalinga nandibadde situdde wano olwaleero nandibadde nnoonyaki Sasa bino wali yogeddeko ko ne kamiliyoni oba n'omusaba mutule ku mmeeza nga temugeze mu kooti no tukyayagala wuzi no kwegamba kanzijako ne galubindi there is no need for me okuba nti njogera naye kubanga omusango guli mu kooti batuwa mediation tebajja babawanga chance nga babayita mu kooti tebajja kamiliyoni wayogera ku nena kubuli ensonga lwaki yagaana okujja ku bivulu ebyo ebibiri ensonga gye bampa call it was Wednesday night 2015 October date eyo bayali date ki na kati ne bankubira ne mbakubira ne mbabuza mugize mugenze ku kisaawe nti tuli ku Ntebe Road tugenda ku kisaawe ningamba okay kati mutima kati jokera nza communicating na kamiliyoni njogera naye nga tuli ku kisaawe eri mu business naye bino nti kumufuna meeting oba kusasula sente za ku deposit biki ebivulu byenkoze nakola naye ebivulu bisatu si mu meeting angako bino kise byali bisosola no tubadde nga tujja tukola buli mwaka nga twatesanga tulina okukola shows naye ebindako wali wamugula ebivulu nakola naye ebivulu bisatu back okitegeera kati ne tubeera nga tukola brother and sister okitegeera kakati kino ekya 2015 kyekyo kyatajja okitegeera ndowooza yankowa buko yoba yandyaza amanyi oba yayagala kundyaza amanyi saamanya kati bwe bankubira mba ndi awo nga bankubira essimu nga mutima mpeereza ebifaananyi nti tubadde tukyamyeko awo kabaala bamenya emmotoka yange ne babbamu akasawo akalimu passport kati n'olw'ensonga eyo tetukyazze kuki but it was a game by the way kubanga waliyo show ya Niyo singa ojjukira Niyo lwe yali wano kamiliyoni yali ayagala performinga ku eyo show nga tayagala kujja natta show zange asobole okubeera kuki yalina kuki yali ku cricket kati kamiliyoni n'ayasala wadde muki abeere mu show naye nze waliwo omwana wetu kuba bwe bababbako passport nabagamba nedda mugende ku internal affairs bagenda bawa one day passport gyeri emergency kitegeera ne baŋŋamba mutima naŋŋamba nti ekikulu tubadde tetulinawo ssente bibadde tetubyetegekedde ne nkwata ssente ne nzibaweereza ne nkubira sisita wange kuba baali basasulwa mitwalo naweereza miliyoni emu n'ekitundu baali basatu kati sisita wange ne mugamba genda ozigyeyo n'agenda nabo ne ku internal affairs ne bagenda ne bajjayo foomu ne bazifiiringa n'agenda ne mutima mu banka ne basasula ssente ezo kati ne balinda kamiliyoni ajja asayininge ku fayiro ye ku foomu ze ajja asayininge bamukole ki bamuwe passport kuba ekyo kyali kihappeninzeeko Bobi Wine bababbako ku passport naye twagifuna in one day ne visa ne bagiteeka mu same day okitegeera kakati nganze nali sure nti no kigenda kola ki ku happeninga balaba nti mbaweereza ssente buli kimu kisolovingiddwa nga kinene ngamba manager we Canada yaliwo wano nangamba Zaina kamiliyoni agaanye okujja tagenda kujja yes agaanye okugenda ku internal affairs okusigninga form because
visa ye erimu passport ye erimu visa ya America ya 2 years tayinza gifiirwa kasooka ageza kugikola ki ogifuna naye tubadde tuteesa oyongereyo nga 2 weeks mu maaso sure then ogikole ki ogirange kitegeera nga bwanoonya bwalinda okulaba nti noba naso ofuna ki passport ye nenzikiriza era nenziramu nenkola ki ogwo gwakubiri tukyali mu 2015 olwo nyongezaayo omulundi ogwokubiri nenyongezaayo nenanga sho nenziramu nensasula veni na buli kimu byonna nembisasula then from there ne bamala ne baŋŋamba akiganje kireke tetujja kujja naye katukole next year kitegeera next year next year bezatuuka ne baŋŋamba Zaina tuweereza date tukubukingire date zo biki ne mbaga mulindeko kale paka lwe nabawa September 2016 kati ne bakuba ne posta ne bagimpeereza be bagikola Chameleone agambye tukole posta bagikolere eno tugenda gikuweereza era n'agimpeereza manager kinene naŋŋamba yeeyo gyoba okola ki gyoba olangisa konzoke then nenanga show kati 2016 August mutima nankubira essimu naŋŋamba Zaina Chameleone agambye no wano bwe twali tutandika okuba nti twalenjinga okukola next show baŋŋamba Zaina tofaayo sente z'otaddemu tukitegeera nnyingi ti tugenda kola bwe tuti bwe tunaaba tujja ogenda gula tiketi emu ya muyimbi yekka ekyokubiri togenda kola kale tutwagala obe ng'oteekamu kinene kuba already okoze ekyofiiriddwa nti kale kati nali ndi awo nga mutima nkubira nga ŋŋamba ekisooka Chameleone agambye ayagala tiketi 3 bakyusa ekyokubiri ayagala 0 balance nembagamba bwetyo bwe twali twategeeragana tanti agambye yetajja kujja South Africa nga tokoze eki tomuwadde sente zonna nembagamba how sure yam nti munajja kubanga luli nabawa 15 million zinenanga temwajja nembanga mulinye mujje mutuuke ku kisaawe nembagamba nti mulinye mujje bwe mutuuka ku airport nze ngamba wa sente zammwe sirina buzibu ne so abawa wadde 10 sibongera wadde nga temuli ki temuli wano na ngamba kati then Chameleone tagenda kujja ne mugamba alina okujja kubamba banja nagenda olaba nga bataddeyo show simanyi Capicola mu dates ze nyini ezange nga basuddeyo Capicola simanyi Kalamoja ebibyeyo waggulu bebityo shows era kinnyase mu dates nanga nabo bakola ki balanga nenkubira manager kinene ne voices nzirina buli kimu mbirina bye twayogeranga ku side zombi ya mutima ya manager kinene byonna nga tukola kitwogera ku show mutima manager kinene ngamba Zaina siriyo kati naye ndi Canada naye mutima yamanyi biki bye bali mu kukola shozo zirina okukola ki okubeerayo kubanga wasasula ekitegeera baŋŋamba mbu bazifuna omuntu yabakubira essimu n'abayita n'azibawo passport we batyo baŋŋamba kati nalina kukkiriza kuba olwo nali nkitegedde already nze nali nfunye omuntu nga mbuulidde nti oli yabadde ayagala kukola ki kuperforminga kuba omuntu yankubira essimu nanga Zaina Chameleone bw'ajja najja n'asayininga passport yawo ku internal affairs manya nti no passport bazibbye naye bw'atajja manya it's a game bali mu kuzanyira kubonga ayagala kuperforminga muki mu show ya Niyo okay era teyajja nangamba sagambe bali mu game ne passport zaabwe bakola ki bagamba ali ku timu ya Chameleone oba bano bapikere anti kati jukira timu ya Chameleone era balina bannabwe be banyumiza ate nze abaana badde nga bajja bammanyi ekitegeera kati oli abakulumirirwa n'alaba sente z'oba okoze ki ofiiriddwa munnange kati nga ŋŋamba Chameleone tajja kola ki tagenda kuyimba unless nga 0 balance ate nga ne ticket ogezemeka 3 nembagamba sigenda bawa wadde 10 oba tajja kola ki alekeyo wabula kyemba mukola kuba gwali gwa munana nga yokyabulayo wano month nga end of which September isho nembaga mumpereze sente zange nze nfuna omuyimbi abayimbi gye bali e Uganda nanga kale tugenda kuwa obusente bu konzoke nalinda sente sazifuna nenze kye nakolaawo nakubira Kenzo nenkyusizaawo posta mu date eyo yennyini nenteekayo Kenzo nenkola ne Kenzo yes oba sente zo yazikuba mu posters posters $15,000 ez'okwesimba ate nze binkwatirako sente zange sente z'ebivulu ze nateeka gomanyi okulanga show
kati simanyi oba osobola understanding omuntu akoze ku kivulu wano n'ategeka ekivulu wano mu Uganda nga bwe n'okitegeka wano n'okitegeka ejjinja n'okitegeka embalala n'otegeka ebivulu bina ng'omulundi gumu bwe gutyo ku luutu ey'emu ezo ssente ziba nnyingi mukwano nze oba Chameleone alanga ye anoonya akalulu nze nnoonya ssente ya bw'eba nga kooti esazeewo bamusibe I don't care nze nina meya mumanyi tuyina omuloodi wa Kampala olenza okugamba mbuno oyinza okwogeramu nti naye nga Chameleone oyagala okuggulukiramu okugulukira nze sibadde muto nze balamu we South Africa my dear yeah ntegese Bobi Wine mututte bebe kunakola naye bawizo batu radio twakola big wani simanyi and big talent bani bonna abantu nkoze nabo misachi bonna abo bamanyi teri muyimbi atamanyi wano Uganda kati Chameleone sinawe mubukiryamu kuba ate siye yali first show nakola naye ebivulu bisatu emabega okitegeera twakola 2012 2013 2014 ekyo kyali kyakuna kati ate lwaki mbeera yeye muyimbi eke Uganda gwe mmanja mwaina contract mwali muwandise kyalina okupafominga kwayinza okuba n'agamba yanesibako tulina contract nalina okupafominga agenda kulaga contract ze yasooka okusayininga essatu mu bivulu ebyasooka emabega alyoka ayogera ekyo ya ate nga ziriko era buli kimu kike mannya ge Riona Island Jose Chameleone Mayanja kuliko terms and conditions yes byonna mbirina more than 200 million Ugandan shillings koti yenesalawo sina idea about it chichi esalawo yo koti yenesalawo kyenebesazeewo kyonna naye nze njagala ssente ya okufunyemu kalinti oba relationship ya na entertainment ebange yakuseemuko waka Chameleone right now walanga abaliwo mu industry abalukyo nze maze okuva 2015 sikola na Chameleone naye ate nkola ssente nkola ebivulu buli mwaka nkola ebivulu bina buli mwaka kwegamba kaŋŋambe nti oba nkola bimeka simanyi kuba buli luutu y'ebivulu bwe nkugamba ebivulu mba ntegeeza nti nkola end of April kola end of July kola end of September ne end of October yebivulu bino wabitaano naye nga nkola shows nnyanya buli kivulu kye mba ntegese okitegeera ya ate era nkola so kati Chameleone talina kyakugamba mu ngeri yo talina ate era seegomba wadde okuddamu okukola naye siriddamu obulamu bwange bwonna siriddamu kuba okuddamu nze okuddamu nkole ne Chameleone nja kufa already nafaako that side okitegeera yatwalako half of my life nakuba stroke nze nembeera mu ddwaliro because of shezo okitegeera nali nfudde kati lwaki mbeera namuwa show eyasooka okitegeera yali ya October nangamba yongezayo ne tugiranga November n'atajja ne tugiteeka mu 2016 n'atajja sijja gye mirundi esatu kati ate mba kiki mba nkyayagala kuba omumayinza ogamba lwaki tewatutte mutima kuba bwe mukwogera ogambye wabukinganga ne mutima lwaki si mutima gwatutte mu kooti anti ekikulu risiti ze nnina teziriiko mutima kuliko Jose Chameleone Riona Island ekyokubiri mutima nze nali simanyi mutima Chameleone yampe yawa mutima essimu nankubira nanga Zaina Saamu twayawukanye takyali manager wange nina manager omupya bamuyita mutima ngenda muwe namba yo akubire naawe kanjikuweereze communicate with him buli kimu kitambuze buli kimu yaba akikola nga obadde okikola ne Saamu ye yamumpa sinze kitegeera kati ate lwaki mba ndoopa mutima nga yeye boss amanya gange yenze Zaina Sezana Zai nannyini Sezana Promotions omutegesi w'ebivulu mu South Africa we South Africa balamu we South Africa n'abavulu